Laba emisinde, laba ekikumi gwe. Uganda tegwamu byewuunyisa. Yakazibwako eri mubbi w'akasimu agobeddwa mu kibuga emisinde. Bannange simanyi oba ki ekigenda mu maaso naye kikakasiddwa leero nti Kibanda atya denja. Omanyi abantu abasinga wano mu Uganda boogera biki batali oba beeyita be batali ne boogera bye batasobola kukola ne beewanika ku levels ze batasobola wadde kuwalampa. Kati leero tulabyeko omu yeeyita Kibanda ayitibwa nga Alien Skin Mulwana yamanyikiddwako ng'omubbi w'akasimu era nga kyekimu ku misango egyamusibya naye era nga tanagenda mu kkomera yalinawo ensasagge nnyingi ngeza okukuba abantu awo ensambya omwafiiramu n'omu ku balwanyi be nga wabayita basooja be bakyali be munnange omuvubuka bagenda mutwala mu ddwaliro ng'obulamu buggwawo bagenda okudda nga buweddewo. Kati embeera eyo yaviirako bo okukyakala ne bakubakuba abasawo nga bamanyi nga beefumba mu ghetto eyo nti maani balina ki balina bakolamu basobola okulwana biki ebyo babatwala bambi abasinga mu kkomera abamu bakafiiramu n'omukulu yennyini Fangoni president Alien Skin naye yakafiiramu naye emisango gye bamuteekako ate gyali gya kubba kasimu kyekyewuunyisa naye bwe yavaayo nga bamusazeko n'enviiri n'ajja n'akola ensasagge asazeko ne banne abalala bwe mwava ne producer we okumulekawo okuba yamusalako enviiri yamukolako effujjo kwegamba okutwaliza ewamu. Kati amanyikiddwa ng'omuntu abazze akola effujjo mu bintu eby'enjawulo mu nkuuka wano na wali era ebbanga eriiseeko awo Palaso yamuyisamu eggaali naye munnange yajjewwe n'akyankalanyayo n'amulaga nti ate ono ye muyaaye nnyo yeeyita muyaaye naye ate ye Palaso muyaaye nnyo kwegamba naye ate kati leero bannange nga kavidiyo yemukalaba kano kanneewuunyisiza era nammwe kyemanyi kabeewuunyisa kubanga omulenzi adduse emisinde nga tatunulako wadde mabega. Kikwewuunyisa omuntu okuleka emmotoka mu kkubo wakati nga tafunye na budde bupaakinga naye n'agwambala ng'omanya nti embeera agitiira ddala atya kye bayita emiwunyo. Kino kituuseewo wano kumpi n'ekizimbe kya Mapeera House wano wennyini kumpi ne City Square makati mu kibuga era nga ne poliisi enkulu ya CPS eri just wali across ng'ovudde ku kizimbe ky'amabirizi era bazze nga banguwa ne Kabangali yakkiridde emisinde naye yagenza okutuuka ng'ate Kabwejumbira yagwambadde dda nga talabika nako. Kati bano abavubuka babadde bakyaliwo batambulira mu ggaali ye era bannange tunoba abeegendereza ennyo naddala abavubuka ku kiseera kye tulagamu kyakasa mmeeme tugenda mu bululu tugenda mu ki naye ate munnange tuwulirako nti alinayo concert oba show gy'ategeka mu kiseera kitali kyawala kwegamba tuwuliddeko abantu abajja ab'enjawulo aboogera nga bagamba simanyi Kivulu bamuwa ssente bamuteekamu ssente Kivulu abagenda okujja bagenda basasulwa dda kwegamba byakugulirira abantu bagezako okuzanya stunt naye tetumanyi right now oba ddala leero ebadde stunt abadde akola amawulire kiki ekibadde kimuyiribya sibaddewo ku ground naye tugenda kweyongera okunoonyereza ekibadde ku ground kyennyini kiki kyavuddeko Alien okulekawo emmotoka ne bakkirira emisinde ne Fangoni emmotoka za Fangoni leero zibadde zijjaawa nga mulaba eno endala double cabin nayo baagikabye ate yabadde agivuga bamukubye bubi nnyo kwegamba bamukabye bubi nnyo sijjaga nti bamukubye kuba mu vidiyo tekirabikawo nti bamukubye naye bamututte jeeka eri omanya ekigenda okuddira mu kkomera kwegamba poliisi yabadde enkambwe nnyo yakoowera ddala obusirusiru bw'abavubuka eno takisi yonna bagisiizesiize bifa ebigambo biki Fangoni biki ebyo kwegamba bagezako okuteekawo embeera naddala kati mu mbeera ng'eno bw'obanga obadde ku kiddo obanga obadde ku ggaali eyo kizibu nnyo okubula bakulabirawo naye bakulaba naye bakukabirawo era ng'omugezi ky'oba olina okukola kwegoberera mukama wo kyakoze ogwambala bwambazi n'odduka emisinde n'owerwanirira oba n'oweefaako nga bamwe bagamba nti weefeeko. Yes, yembeera eriwo mu ggwanga Uganda teggwamu binyuma, Uganda teggwamu bisesa, ate teggwamu bikaabya. Kwegamba Mukama Katonda Uganda yagitonda oba yagikola atya
naye nga kyekino kigenda mu maaso kati buli omu ali eyo yeebuuza naye ddala kiki ekyatuusewo omusajja nga adduse emisinde omusajja nga bamuyiribya omusajja ali ku diversion oba kubanga kati abantu bannayuganda banyiivu waliwo ensonga ze balina okukwasaganya mu bunnambiro tojja banyumiza nti ate omusajja gwe wayita omubbi wa kasimu ate yagwambadde oba yabbye kasimu oba yakoze ki teryamanyi naye singa obukulu kyo abantu kye bamanyi nti Chairman Nyanzi tanaba kutegerekeka wajjali Besigye Kiza kano Dr. Kiza Besigye tanafuluma komera akyali mu mbeera mbi n'abalala bazze bongerako kuwamba kwegamba the political environment or atmosphere yeyongera kubuguma bubugumi. Parliament leero tulabyeko leader of opposition nga kyankalanya parliament nga bagamba bannange mulekera okutusindikira bana bagwagwa. Laba emisinde laba ekikumi gwe Uganda tegwamu byewuunyisa yakazibwako eri omubbi wa kasimu gwa kitya naye kyensinga okumanya nti the last show yabadde mu ggwanga wano naye nga byonna bikulaga kiki anga kyo kituufu ebigenda mu ggwanga bingi tukiriziganye bannange eggwanga kati liyuguma likankana politics kino si kyekiseera ky'okuzanyira mu stanti oba okuleeta katemba ebitagenda kuzimba bannayuganda baba nga abadde katemba naye newe yes ayinayo show simanyi kinaggwa kitya naye kyensinga okumanya nti the last show yabadde mu ggwanga wano nekikuba bubi nnyo naye kikuba nnyo okukagamba manyi munansonyi okukozesamu olulimi lwa ku street olumu naye show yakikuba ennyo ebadde ya King Saha era teri muntu yali akubyeko olugogo nga si King Saha ekyo tweyongera okumuwa respect ku lwekyo nga twagala tulabe munnange ono omukulu Alien Skin anaasobola okugezagezaako okukuba nga King Saha we yakikuba oba anaamuyisaako eggaali twagala tutegeera ebigwerawa wabula musigale nga mwekumidde ku DVC live tulina nga updates buli kiba kigenda mu maaso mu ggwanga lyo Uganda obeere nga naawe omanyi wa Uganda weetuuse mu lugendo lwerimu naye nga hiyo ni taxi ya busemu nalaga mama chokola baba dawo kama mukute makati ngaba nebe bamwetoloje kati ompolisi namukwata we mukirage ne bwagalo lete olina atikokinga buduse ngoizolo zansana koziyiride mu paraplu ali ndabademu abademu baduse ne bane bana bamukuma ne batuka pakeri baina ndoze kizinde kyebayi bona bangize wano ne batuka katola bane bakukwatira mu byeki aboli gwe bakutolera buno budde towona ne bakukwata ate we bakukwata wano obeera owomye kasita bakukwatira wano katola ba driver amatu bakyokka ebadde ebyawo nasigala ng'akikuba ne bamukwata lwaki emotoka tagidduse noli abadde akugeri bamukutte tonyumya babakwata
naye byokwata ogenda biteekawo kyekibuuzo siya ate nyina bikwa biteekawo tikitoko yange genda kutambula leero nnyo katalabayo omukyala yambadde green naye mwali ojja mukwatira mu emmoloka ya fangoni emmoloka ya fangoni abawala abali awo ababiri ojja bakwata bambadde green naye kati kembuuze kati aliyeni ate aliyeni omukwate oba omala budde aliyeni omukwate oba omala budde kyemubadde temwegendereza wiiki esatu oba ebbiri eziyise bakamyufu babadde ku makubo naye nga mwetukiraba babayita abamilitare babaddenga ku makubo naye nga laba takisi yagifiisa yonna yonna yagifuulafuula dda takisi namba awana yasereza okwonoona